Okusookera ddala njagala kwebaza buli muntu asobodde okubeera wano, bannamawulire abooluganda, ba artists mwenna, mwebale kubeererawo radio. Nze eva na ekintu kyenjogera nti mu nsi mubaamu abantu ab'enjawulo, mwenna musobola okubaawo nga mukola omulimu gumu, naye nga mumwe mulimu abaki ab'enjawulo. Nze mu kaliya yange nina abantu bendabye nga banjawulo. Ninamu omugenzi Filutaya, ninamu omugenzi Paul Kafeero, ninamu kojja wange Moses Matovu, mwalimu radio, waliwo ne Joseph Mayanja, waliwo abantu nina abantu banga bawiranga 10 naye nga banki Uganda esobola okutwala emyaka n'emyaka gisukka mu 10 nga tezeemu kufuna radio. Era bakutuma essaawa eno nti genda ne oba ne sente mmeka ne bakutuma ne bagaa genda otukolereyo radio. Sente zisobola okuggwako ne banka ne bagiggala nga tofunye kintu kye bayita radio. So ekyo tukituyigirize ffe nga bannayuganda okutwalira wamu. Nja kwogera bannayuganda at large, tuyige okwapreciating abantu abakoze ebintu ebyenjawulo. Kuba nzijukira radio yafiira yayinamuko ku ngeri yayinamu ne ku busungu, kubanga yakizuula ng'akola ebintu ebirungi naye ng'alaba tasiimibwa. Ffe ng'aba artists tufuna nnyo obuzibu, si ffe ffekka, bonna abantu abakola ebintu ebirungi. Kobeere gwe munnamawulire, oyinza okuba ng'olina media house gy'okolera ng'olaba okola ekintu ekyenjawulo, ng'okola ekintu ekirungi naye nga tebakuappreciatinga. Okitegedde, kijja kuleetera obuzibu, ofune ne depression, otandika okukola decisions enfu. Bagambye nti nno Seeguya yabaaki, biki bino byayogera, ye lwaki yeeyisa bw'ati, naye nga Seeguya tafunye kusiimibwa kuli kwayagala. So radio yafa nga enolaavu ate tagirabye. Enolaavu yali takoze eki, tagirabye. Nze era we nafunako idea nja kusaba ba artists abalala n'abantu abalala ba well wishers mu industry yaffe, nga na idea gye nali nfunye eyo ku appreciating omuntu ng'akyali mulamu. Nagiraba bwe twakola show y'omugenzi Eri Wamala, twamusiima, twakola show yali nnungi nnyo ku Serena, ffenna ne tuyimba ennyimba, abantu ne batuula ne banyumirwa nga tuziyimba basituka bazina. Naye nze bwe nali nnyimba ne ngamba ati kale singa tuyimbye nga Eri Wamala atudde wali ng'ayambadde suuti ye kwolwo tayimba, tetugenda kuyimba nnyimba ze, buli omu awe testimony agambe nti nno nze wakola bw'ati, ne bw'obanga oli si muyimbi w'abantu bangi nnyo yakwana mukyala we lwa nnyimba za Eri Wamala. Naye nga kati oli bujja oli ne mwogera kyakoze ng'akyasobola okulaba, nze ndowooza kiba kimwongera okuba obulungi n'okusanyuka. Abasajja ba Moses Matovu balina bye bakoledde industry eno, beetaaga okusiima nga bakyakola ki. Kakati tetwafuna mukisa gusiima radio, naye nga radio yadduka emisinde mingi n'ayisa n'abaamusooka mu industry, yalina okusiimibwa bambi. Naye kale katumusiime bwe tuti, bwe tunaagenda nga tumusiima bwe tuti, kijja kuba n'abalala basigaddewo amaanyi okutandika okunoonya okukola ebyenjawulo. So si kukola bukozi kubanga banoonya ssente, wabula okukola ebyenjawulo. Nga tufuna obuzibu oba ziba celebrities ezisinga nti mulemererwa okuhandolinga ebizibu bye muyina oba ebijja ng'omuntu avuddewo ne bigenda mu media ne tutandika okunenya abamawulire, kumbe ffe tukwata obuzina bwaffe ne tubuwaaki ne tubwanika. Kakati abantu baffe betwagala ennyo, betukayiminga ntubaagala nnyo ne tubamalamu respect. Okitegedde, kubanga kati gwe bonooleeta eggulire, ye Keitha ayagala eggulire kubanga limutundira, afuna abamulaba. Okitegeddeyo omulimu gwe kukola ki, gwe wa famire bw'okireeta n'okisaawo nti yalina abaana 8, kati ye munnamawulire lwaki omunenya okukifulumya. So kirungi nnyo okuba nti nno ffe bagatu ekisiza akola ki, akira tunamma. So nebaza nnyo family ya Moses Radio, cause up to now tetumanyi radio yalina abaana bameka. Mukikuumye bulungi, mwebale bali bana. Nze sife tetumanyi, okitegedde, tetumanyi yayagala kwani,
kubanga ugenda nola abantu amu yalako ulugundo ono ayogedde namwandu gundi agambye gundi akoze ati kane trending up nga respect yaffe ekoze eki nga befudde nti ebyaffe byanjawulo nnyo nga naye tusangayo n'abalala nansi bayimbi naye nga nabo ebimu bye bakola ki bye bakola bannamawulire mukama yebala olunaku luno nze era nsaba nnyo president ekirungi tukuze ffenna twayingira ffenna industry eno mwami Kyewalyanga ono tusobola okuba ab'omukwano kubanze nzikiriza nti abayimbi bannamawulire ba DJ